Ngeno gyosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako yakatagattako essaawa eno era nga olunaku lwaleero ndi wasanya okutegeeza nti tusinzidde mu bitundu bya Butambala. Butambala is a new district gye baakatema ku Mpigi bwe kiri era nga gye tusinzidde olunaku olwaleero tutunuulira abantu abalina obwetaavu era nga okwawukanako ne waka gwe tuzze tukola gye buvuddeko. This time round tusazeewo tutuukirire abantu abalina obwetaavu era nga olwaleero tusinzidde mu bitundu by'Eŋŋandwe wano we tugenda okubanga tutunuulira abaana abasoba mu 20 abalina obwetaavu era nga beetaaga omwasirizi. However, amawulire ag'essanyu agali kwe kubeera nti abaana bano balina omuntu abadduukirira era abeera nabo all the time okulaba nga abatuusaako ekitono ky'abasobodde okubanga afuna mu mbeera eyo okubajja mu mbeera gye balimu okubazza ku mbeera eddako era nga tutunuulira gye bayise Real Hope school nga kwotadde ne home erimu abaana abato abaranging between 4 years up to 12 years of age. Abaana bano beetaaga obujjanjabi, abaana bano beetaaga okusoma, beetaaga n'okubangulwa ku nsonga ezikwata ku Katonda n'okutya Mukama, because at the end of the day omuntu yenna bw'abeera eyo nga tafunye kumanyisibwa ku Katonda bye bikolobero oba ebikolwa ebyettemo byolaba nga buli olukya byongera okulinnya mu ggwanga Uganda era nga nkugamba nti ndi wassanyu okubanga tugenda kuba tutunulira omukulu amanyiddwa nga Pastor Isaac agenda okubanga tuyisa mu mbeera eri wano era nga project y'olunaku olwaleero twatambudde ne bannaffe aba iexperience nga bano it is a non-governmental organization ekitongole eky'obwannakyewa ekya volunteer abadduukirira abantu abalina obwetaavu okubeerera ku mutendera ogusookerwako be batusobozesezza okujja wano negatako mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tutunuulira embeera eri eno yonna nno atulaba gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti a candle loses nothing to light another candle, so gy'osinzira ogenda kubanga omanya ebintu bingi. Nkulamusiza Musumba. Nange bwenti ssebo nsanyusa okuba nti ozzeeko wano era nga bw'oyogedde oli Ŋŋandwe akaalo akali mu Butambala eno bagiyita Budde sub county. Tusanyuse okubalaba. Amanya nze Lwakatale Isaac era nze mutandisi wa foundation eno eya Real Hope. Ndi musanyufu okuba nti iexperience foundation etukyalidde wano ateetezze buzi naye etwetedde n'obuyambi batuwadde emmere batuwadde ebitabo kubanga bwe bwetaavu bwe tusinga okuba nabwo wano ku ssomero ng'era bwe njagala okubategeeza nti emyaka 11 tubadde wano mu Butambala nga tutunuulira obulamu bw'abaana n'obwetaavu okusalawo okulaba nti tuteekawo obusobozi bwonna okulaba nti abaana bayambibwa mu kusoma ne mu buyambi obw'enjawulo. Osanga n'omwana omu nga tasobola kuba na ngatto oba na ngoye kwegambe engeri gye tuyambamu abaana tekwata kusoma kwokka naye okulaba nti omwana abeera mu mbeera ennungi. Thank you. Omuntu akulaba yali agadde okumanya wano omaze this foundation has been into existence for over 10 years. Yeah. Ojawa dream ne idea y'okutandika ekintu kino? Idea eno n'ekirooto kino kyatandika oluvannyuma lw'okujjako ku kyalo kino kubanga ninako mwannyinaze yali yafumbirwako nakati akyaliko. Bwe najjayo ate being nti ndi musumba nalabirawo obwetaavu okusookera ddala bwali bwa kkanisa era n'ensaba ekifo ne bampa we natandikira ekiwempe ebifaananyi mbiyina wali mu ofiisi. Bwe twatandika ekyo oluvannyuma ekifo kye bali batwazise batuwako obudde butono ne tukivaamu ne tusobola okufuna ekifo ekiriraanyeewo. Bwe twagula ssente entonotono ne tutandika okuteekawo amakooko gaffe ne tuzimbawo structure eri temporary era olw'okuba nti natambulanga nga mbuulira enjiri mu kitundu oluusi nasanga nga abaana nga bali waka obudde bwa kusoma. Ogezaako kwogera n'omuzadde n'agamba nze munnaye laba n'ekyokulya kimbula ate naasobola ziwerera omwana baamugobye okwegamba nenfuna idea mu njiri ate okulaba nga nsobola okuteekawo
engeri y'okulaba abaana nga basoma kubanga nze ebinkwatako nga nze nange saasoma. Thank you. Musumba, omuntu akulaba yali agadde okumanya essomero erisembayo okuba okumpi wano kuva wetuli liri mu mailo mmeka oba kilomita mmeka? Mu kugeraageranya okwange kuba simanyi kupima mailo naye nsubira ziri mailo nga 2 oba 2.5. Thank you. Tutunuulire eddwaliro erisembayo okuba ly'okumpi wano singa ng'omuntu aba ayagala obujjanjabi busookerwako liri mu bbanga ki okuva distance? Era mailo zezimu mailo wakati wa mailo 2 era okuddusa omuntu mu ddwaliro nawo kisoomooza nnyo wano. Thank you. Abaana bano betuli mu kulaba wano mu background bali abaana bameka? Abaana mu ssomero lina tulina abaana 108 naye abaana be tulina ku home bali 30. So 30 then 78 bava waabwe. 78 bava mu community kubanga tetulina wetuyinza bateeka naye ate olwokuba nti bo bali kumpi bano babaana abasula wano bavaako mu bitundu ebyewala. Thank you. Bana 30 basulawa era ani abalabirira balya mmere ki babeerawo batya? Actually obuzibu abaana bano engeri gye babeerawo era n'okutandika okulaba nti basula wano waliwo omukwano gwange omu gwe nannyonnyolako ku mbeera n'asalawo okutandika okumpa ku mmere ku ssomero kubanga kyekyalinga ekisoomooza abaana kasita babeerawo nga bakkuse already essomero lyaliwo nga litandise naye nga kyetaagisa abaana bwe basula nga bafunye ekyokulya then ne basobola okuba nga bagenda ku ssomero. Mukwano gwange oyo yasalawo okumpa ku mmere nga ngulirayo emmere ku ssomero neŋŋamba kemaze okufuna emmere tewali nsonga lwaki sobola kuyamba ki mwana era ne tupangisa ekifo kino kuba si kyaffe twapangisaawo neighbor yali takolerawo nnyo nga yali azimbyewo ekizimbe tumugamba kituwe tusuzengamu abaana basobole okuvangawo nga bagenda ku ssomero okumpi. Thank you. Abaana bana 30 boosuza wano balina abazadde tebalina bazadde yo bafuna otya? Abaana abamu tebalina bazadde abalala babayina naye mu mbeerera ey'obwetaavu gye tubasangamu eyo ng'omuzadde awulira nga bw'obeera naye kyekiyinza okumuyamba okuba nti omwana we asoma okusinga lwabeera ewaka. So abaana abamu si ba ku kyalo era abamu bamulekwa abalala balina abazadde naye mu mbeera eyeetaaga okuyamba. Essomero lino limazeewo emyaka emeka? Essomero lino limazeewo emyaka 11. Emyaka 11 tuba tusuubira nti first student oba first pupil aba amaze P7 ali mu senior 3 senior 4. Track record eraga nti oyo mwana yasooka omu kubasookera mu ssomero lino aliwo essaawa eno era akola ki? Ekyamazima tetulina nnyo obusobozi bulondola baana okumanya biki ebiddako mu maaso naye twagezaako okulaba nti tubatandikako ku musingi guno ogusooka okulaba nti bwe basusse essomero lyaffe bagraduatinze level yaffe tubaleka abamu bali waka batudde tebasobola kweyongerayo kubanga naffe obuyambi bwaffe bwakomako awo abalala basobola okweyongerayo nabo kimanyi gye bali basoma. In terms of security abantu abakulaba bali agadde okumanya olina ebbaluwa oba ebikwogerako ebikukkiriza okutereka abaana b'abantu bano kubanga sigwa obazaala? Tulina obusobozi kubanga twawandisa CBO community based organization eyo bagita Real Hope erina constitution n'amateeka bye tugoberera era abazadde nga batuwa abaana oba ne gye tujja abaana babeera bamanya nti kyetukola kiri ku mulamwa kubanga era aba gavumenti bajja ne batulambulako ku ssomero ne bamanya nti gye tuli kati yensonga eyo nsubira nti tewali buzibu. Crossing over to the school moina license essomero liri licensed under government? Aterina tuna license ya government kubanga ebyetaagisa bingi okufuna license ya government naye nga bwe tulina CBO ng'ekitongole etuyamba okuba nti abaana tusobola obbasomesa n'abatono okuba nga tubasuza. Thank you. Besides taking care of these children nokulaba nti uplifting their well-being to become useful citizens of this beautiful nation Uganda, okola mulimu ki? How do you survive gwengo?
Nze omulimu gwange ndi mulimi ate ekirala ndi musumba. Nze gye emirimu gye nyinza okugamba nti gye neetooleramu ndi mulimi ate ndi musumba. Kati engeri y'okubayamba okubeerawo nange okubeerawo nkozesa obusobozi bwe nnina n'okutuukirira abantu abamu abalina omutima oguyamba ne bankwasizaako. Thank you. Before crossing over to the school, lastly nga tuva ku home wano tudde eri ku ssomero. Mulanga ki gw'okuira bannayuganda abalina obusobozi nga bolaba iexperience bwevuddeyo nekudduukirira, bavuddeyo aba iexperience ne bakudduukirira, naye it is not something going to be ndi kya buli wiiki bagenda kudduukirira, because abaana omuwendo gw'endabyo ogw'abaana kiragira ddala okyalina obwetaavu bungi nnyo. Bannayuganda abakulaba across the whole world, channel yaffe eno gyekoma, obakubira mulanga ki era olina bwetaavu ki? Where is your biggest problem? Basobole okuba nga alina akudduukirira atalina akusabira essaala. Nze kyenkubira omulanga bannayuganda oba abantu bonna kwe kubeera n'omutima omulungi, kubanga nze okukola kino si lwakuba nti nalina ssente era neetaaga obuyambi obw'engeri ezitali zimu, naye njagala naawe bw'obeera ku kitundu kyo tunuulira obwetaavu obuliwo onoonye ki ky'osobola okukola olw'okuyambako ku gavumenti. Kati ffe tuyambako ku gavumenti kuba kati wano tewali ssomero liriwo, ate n'abaana okutambula okugenda wali amasomero ga gavumenti wala. Kakati obuyambi bwonna obusoboka nga iexperience bwevuddeyo negamba tubawadde emmere, tubawadde ebitabo, tubawadde engoye. Twetaaga era obuyambi okuva mu bannayuganda bonna ayinza okugamba nti Real Hope esangibwawa tusobole okubeera nga tugiyambako. Thank you so much. IBRAH Mukasage manya gange, tuli mu bitundu by'eŋŋandwe tutunuulira Real Hope Home ne Real Hope School, somero eririmu abaana abakunukkiriza roughly 100 okutwaliza wamu, era nga Yo Home erimu abaana 30 basula mu nnyumba eno wano we babeera, balabirirwa omwami ono, waliwo n'abakyala ababeerawo essaawa 24 okulabirira abaana bano. Omulungi olaba eno gy'osinza okuba nga otulaba nkugamba nti tudduukirire abalina obwetaavu, because at the end of the day buli kyosiga kyokungula, ate emmeeme egabagaba y'emmeeme efuna ebiseera ebisinga. Negataako nga tudde eri okulaba essomero n'embeera essomero gye lirimu, ekyalo ng'ekyalo kikudduukiridde kitya? Ekyalo ng'ekyalo nga bw'okiraba si kyekyalo ekiyinza okuba nti kiyinza okunnyamba, era mu buyambi basobola okunnyamba kwe kuba nti engeri gye bannyambyemu nti oluusi enkubu ezinzigwako osobola ogamba ne mu ntemere y'okunku okulaba nti abaana tubafumbira emmere kubanga n'enku tezikyagulikako. Engeri gye bannyambyemu kwe kuba nti tukolagana bulungi, bwe tuba nga tutegekera baana bajja ne tubeerawo, leese enkota y'ettooke n'agireeta. Ekyalo kyo kinnyambye ge mazima, bwe mba ntegese wanga mukolo gw'abaana bajja ne bawaata emmere ne babeerawo ne tusanyuka n'abaana. Abaana bano baba balwadde, obujjanjabi obusookerwako babujjawa? Obujjanjabi obusookerwako tulina ba VHT ku kyalo, oluusi tuddukirayo ne batuwa ku ddagala, naye naffe mu ofiisi yaffe tulinawoko first aid box otujjako ku ddagala ettonotono okulaba nti omwana asobola okufuna kapanado oba akadagala ka ssenyiga okusobola okuba nti ate bwe kiba kiyitiridde ne tumutwala ew'omusawo. Naye nga bw'otegedde nti lugendo era tuvugawo tufunawo kabooda ne kamutuusaayo. Abazadde b'abaana bano be mulina, abazadde abaliwo naye nga tebalina busobozi bulabirira abaana, bajja ddi okulaba ku baana baabwe? Tubeera ne vidi, tuba ne timetable ey'okukyalira abaana, era kaba babe ba guardian oba bazadde, yonna gye tujja abaana buli ttamu bakyala emirundi 2 ne bajja ne balaba abaana ne basula, ne bajja ne balaba abaana ne basoma, balina ke baleeseyo ne bakaleeta, kugana tuyambagana, tukolagana lumu n'abazadde. Which is your biggest challenge mu project eno? Buzibu ki bw'osinga okusanga? Obuzibu nti sobola kufuna musomesa mulungi kubanga abasomesa abalungi ba bbeeyi. Obuzibu obulala bwa kyakulya n'okusingira ddala obw'ebyokulya, obuyambi
obwokulaba nti abaana bafuna academic eri entuufu si kyangu nnyo kubanga nze abasomesa benna balinga bavoluntary bakola omulimu naye obusente bwebafuna bakibatono bannakyewa so wesanga sente olina kubanyonyola nti nja bbawaayo sente bweziti naye mukole omulimu omutuufu so ye challenge ennina nti abasomesa alunsi bantawaanako olw'okuba nti tubasasula sente entono. Essomero lino ebibiina otandikira ku kibiina kyakumeka paka ku kyakumeka? Tandikira ku baby class kutuukira ddala ku kyokusatu. So omwana bw'amala ekyokusatu azzaako ki? Abadde talina bwasirizi, talina fiizi, talina taata, azzaako ki bw'amala ekyokusatu? Ekyo nno kyekisinga nnyo kyekisinga okunnuma kubanga abaana abaakayita mu ssomero wano bangi kati ng'olwaliro bali ku kyalo batudde abalala nga tebamanyi kyakuddako so olw'okuba nti tufokasinze nnyo ku baana abali mu bwetaavu bamulekwa n'abali mu families zitalina buyambi wesanga nga omwana ekiddako naawe tokiinaako buyinza kubanga obusobozi bw'olina bwakumutuusawo naawe w'osobola. Okay. Tutunulire ettaka lino baakuwappe waligula muliwo mutya wano muliwo mu ngeri ki mu ttaka lino? Wano ettaka lye tulina tono nnyo naye nga twaligula ly'ettaka lyaffe twaligula. Liri mutudde ku bugazi ki wano? Tuli ku 1,000 1,500 ku 1,800. Okay. Ettaka lino mwaligula mwaka ki? Omwaka ogwo era gwali gwa 2008. Okay. Omuntu akulaba yali agadde okumanya abaana bano be musomesa at the end of the day omwana amaze ekyokusatu amaliriza ekyokusatu alina okweyongerayo abantu abali ebweru eyo obakubira mulanga ki okudduukirira mu mbeera eriwo eno y'okuba nti oyongera okugunjula omwana wa Uganda? Okusaba kwange kuli nti singa Mukama abannyambye nampa ku bantu abayinza okunnyambako okuzimba classes nentuka ku P7 nti at least omwana bw'atuuka ku P7 aba amazeeko level esooka kati olw'okuba nti abamu babadde bavaawo nga sirina classes embongerayo waggulu guno omwaka mbadde ndi mu kusaba Katonda nti singa mba buli mwaka nzimbawo kirasi ng'era amasomero agatandika bwe gabeera nembanga omwana wava mu P3 asobola okusangawo P4 nga nayo eri ready n'abanga yeeyongerayo kati batuuka ku P7 awo era kiba kyangu nnyo okulaba ngeri ki oba yeeyongerayo oba asobola okukomaawo naye n'abanga alina kyasobola okwekolera mu bulamu. Generally, how is the performance of the children? Abaana baffe basoma bulungi neewuunya nno omanye ebintu bya Katonda bizibu kubanga abasomesa betukola nabo si be bali ku grade eza waggulu naye bwe tutwala abaana mu competition n'amasomero amalala tukompitingira ddala waggulu n'abaana bavaako wano ne basobola okweyongerayo mu masomero amalala benyumiriza engeri gye tutwala obudde okusomesa abaana bano ne babanga bakwata kubanga tutambulira ku syllabus ng'abalala ze basomesa naye nga bwegambye nti tugezaako kulanga tukikola mu ngeri ya buyambi kuyamba. Okay. So abaana basomera ddala bulungi. Thank you so much. Negataako tugendeko mu bibiina ne mu office tulabe embeera eriyo. Naye nga tuli ku Real Hope Children Foundation Community School erisangibwa Engandwe mu bitundu by'e Kamengo, that is Butambala district. Era nga with me here ndine CEO founder Omusumba Isaac era nga wantuli mu office. So wano we mwatandikira? Wetu twatandika era kino ekifaananyi kino lwe lunaku lwe nalinga ndina abaana kino kya myaka kikyolaba kya myaka nga 10 ekyo. Okay. We najja nze ku lwa buweereza nze ku lwa njiri kati abaana nga mbeera nabo mu community awo nogamba ye abaana abatasoma babeera wano lwaki nintandika ne bafuuka mikwano gyange nintandika obakolamu omulimu okulaba nga basoma twazimbawo structure eyo gyolaba eringa ey'ekkanisa kati ne babanga bonna classes nga 3-4
ng'abaana buli omu atunula eno omulala n'atunula eri ne twawulamu kirasi mu ngeri emenya amateeka naye nga tuyamba abaana kolaki kulaba nga basoma. Wano tulaba ekifaananyi kya basala keeki graduation. Yali graduation ya mwaka kyogwo era nga bava mu kibiina badda mu kibiina ki. Anti nga bw'omanyi entambula y'essomero naffe twayagala okukola nga abalala bakola abaana bamala top class nga tuba graduatinga kati ago gwali mwaka gwaffe gwa kubiri ng'abaana basoma nga tutaddewo ne uniform kati ne tusobola okubeera nga abaana naffe tubambazaako ku bugawuni obuba baleme kuwulira nga abali ewalala. Tubagulyawo ka keeki ne basala. Tukitwala nti abaana basomera mu ssomero lyonna teryasasula wadde fees wa nusu ekikumi. Abaana bano 30 beggambya bali mu home tebasasula wadde kubanga betulondayo okulaba nti tebayina busobozi bwonna. Then 7 mu 8 basasulayo akasente katono era nabo kubanga nga bwegambye tubeera nabo naye nabo abazadde babasindika nga tebalina bitabo tebalina requirements za ssomero kati era nabo ate ne tusanga nabo tuyamba bayambe kubanga sente ze basasula obungi bwazo bw'obanga otunudde ku kipande wano twali tuziwandiise nako ziri 3,000 zizino structure yaffe ya school fees ogira 2,200 kulya 8 ebibuuzo 2,000 ye structure yaffe ey'abaana bava mu community. Thank you. Like any other business, waggulu wali tulaba Butambala District Local Government Trading License, ne tulabawo Butambala District Local Government, tulinawo receipts ziri 3. Osobola okuzitunnyonnyola wali ziri 3? Anti kati okukolera mu kitundu olina okubanga okwatagana n'aba gavumenti kakati era obeerako contribution gy'owaayo buli mwaka oba okusinziira nga structure zaabwe bwe ziri bajja ne batukyalira ne balaba nga mu bitabo byattu tunaba kusasula ne batusasuza kati. So sente zaaki basically omuntu yali agadde okumanya ezo receipt za sente zaaki kati nga bwolabaawo 8,000 receipt za ndoza ziyamba ku kitongole ky'ebyensoma okuba nti basobola okukola ki. Tuyina endala eno ya 2,200 emyaka egyedda giri babadde batujjako 2,200 jasika fee kakulaba nti nabo emirimu gyabwe gitambula okutulambula okujja ku masomero gaffe nga ani akwata sente ezo bennyini ab'ekitongole ekyebyensoma aba sub county abakwatagana ku bya ezo sente muzisasula ddi? Sasula buli mwaka. It's an annual fee. Yeah, buli mwaka. Thank you so much. Katugendeko mu bibiina tulabe state y'ebibiina embeera eri etya mu bibiina naye nga with me tuli ne Pastor Isaac, CEO and founder of this school. Remember, education is the key to success. Naye nga ekisingira ddala obukulu bagamba nti educate the girl child and educate the nation. This is a class kino kyekibiina kino kyakumeka ekibiina. Which class is this? P3. Okay, so P3 bw'oba ojjukidde bulungi nnyo mulimu ng'abaana bameka? Abaana bali mu roughly balinga 7. So entebe mulimu entebe 1 2 3 4. Okay. Oluusi ne basomera muno P3 ne P2. Mubagatta. Tubagatta. Kati olwo ne bayiga batya? Era abasomesa balina engeri gye bakikola. Abamu ne batunula side emu abalala ne batunula side endala oluusi waka ne babawanga wanjawulo. Kubanga olw'ebuzibu lw'okuba nti tetulina bizimbe bimala. P3 ne P2 basomera wamu. Thank you. Katuyitako mu bibiina ebyenjawulo twongere okuba nga tukupaintingira ekifaananyi okusobola okuba nga omanya because abantu bonna beweesimisa mu nsi muno balina gye bayita okutuuka we batuuse olunaku olwaleero nti mu nsi buli omu alina gye yava okuba nga atuuka watuuka. Kino kibiina ki Pastor? Kino kibiina kya P1 ne top class. Mulimu entebe 2 zokka. Mulimu abaana bameka?
entebe ezimu ziri bweru naye nga muno mulimu abaana 25. Wano tulaba mwawuddewo ne plywood board. Twawulawo kati ne tugifula nayo kirasi ndala wadde ziri mu ruumu emu. Tufulawo kirasi ndala nayo tukolawo kirasi ndala. Tekikirizibwa mu mateeka naye tukikola olw'okuba nti tulina kyakukola. Thank you. Wansi on ground tulaba si wakole bulungi nga bwe kirina okubeera. Embeera nze nasomerako mu ssomero erimu mu bitundu by'emityana eyo baliyita katakala naye nga embeera bweti ereetera abaana envunza. Era ssebo nakano kwolabawo kwali kufuba nnyo envunza nga zituli bubi ne tugezako kuyiwawo ekikokoto. So ffe tulabange na achievement y'amaanyi okusinziira ku kye tubaddeko ate emabega. Kubanga abaana abali basomera ddala mu nfuufu yennyini nga mwana ava mu kirasi ng'ogamba oba ava kuzannya buzannyi bweru nga yenna addugala. So Okay, kale yeyo embeera omulungi atulaba tuli ne omusumba Isaac ate nga ye founder CEO of this beautiful school. Wano we tuli mu bitundu by'Engandwe. That is Butambala district mpya eyakakutulwa ku Mpigi district. Era nga tutunuulira obulamu bw'abaana abato bano abeetaaga okuba nga bagunjulwa babangulwa in terms of education. Embeera eri wano omuntu ali eyo okusigira ekifaananyi nti these people need a lot of help here and there. Ebibiina biri ebibiri kiri ne kiri kyekibifuula ebyenjawulo ku bibiina ebirala kuba nti byo byakolebwa sementi wansi. Ate omwo mubeeramu obwana obuto. Obwana obuto buzanyira nnyo mu ttaka kati bo baby class, middle class twafuba nnyo okulaba nga byo tulwanyisa enfuufu eya wansi. Prostate tunamukolako naye wansi tugezaako okulaba nga tulwanyisa enfuufu. Bazanyira nnyo mu nfuufu. Ensonga eyo. Thank you so much. Tugendeko ku fumbiro lyabwe just katini nnyo okulaba embeera. Yeah, so they are getting food. How are you? I am fine. What's your name? My name is Tanya Falaki. Who? Tanya Falaki. Faraki. Yeah. How old are you? 10. 10 years. Yes. You in which class? PCD. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Namtebi Topista. Namtebi, how old are you? I am 8 years old. You are in which class? I'm in primary 2. What's your name? My name is Kavilungi Bridget. Bridget, how old are you? 10 years old. 10 years old. What's the name of your mother and father? Nasozi Annette. Ya tata Silimani. Ya tata Tolimani. Nenga tata jali? Yeah. Okay, kale kirungi. Sebo, twogera Luzungu Luganda? Luzungu. Kale tandika gwoba otandika nalwo. My name is Sentam Daniel. Sentam Daniel, my name is IBRAH Mukasa. How old are you? I am 12 years old. You are in which class? I am in primary 3. Where do you come from? I come from Ngandwe. You come from Ngandwe? Yeah. Okay, what's the name of your father and mother? The name of my mother is Nabuma Joyce. The name of my father is Sally Moses. Sally Moses. Can you sing for me the national anthem? Oh Uganda, oh Uganda. Okay, who knows the national anthem amongst you? Do you know? Okay. Oh Uganda, megoda pose. We a future in Daika. United for party together we all ration. You said you were in which class? I'm in primary 2. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Nantongo Maria. Nantongo Maria, how old are you? I am 10 years old. You are in which class? Primary 2. Primary 2. Can you recite for me the school's prayer? No. How about the school's anthem? School anthem? No. Okay, thank you so much. Omulungi atulaba bebano abato bali mu kulya
bali mu kulya. It's lunch time. We tubasanze wano. Essomero lino lisangibwa wano Ngandwe era nga bano abato bali mu kulya. Do you speak while eating food? Can you speak while eating? So be bato bano boolaba omusumba Isaac bagezaako okulaba nga adduukirira embeera si nnyangu omulungi atulaba eyo. These children really need a lot. Beetaaga ebintu bingi, beetaaga no care okulabirirwa n'okubakyalirako obukyalizi kikulu nnyo nti you give them hope oba obawa essuubi. Teri kintu kisinga kubeera kibi mu bulamu bw'ensi buno ng'omuntu nga talina ssuubi. Omuntu atalina ssuubi amenya nnyo, akaluubiriza nnyo. So abaana bano wojja n'obalabako n'obakyalirako n'okwogerako nabo, they feel so recognized, they feel so important. Era nabo baba bawulira nti they belong to a certain group of people. So I love you. Thank you. I love you. Thank you. Nice lunch. Awe mukomye? All right. Sebo bakuyitani? Kaiza. Ani? Kaiza. Eddala. Kaiza Bosco. Gwe Bosco. Light. Bosco Bright. Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka? Bosco. Njogera naawe. Oyina emyaka emeka Bosco? Ebiri. Ndaga tu ku ngalo zo. 2. Ndaga 3. Bosco. 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 Osoma kyakumeka Bosco? Ndi baby. Ebyaddala oli baby? Iye. Katulabe ki ekiraga nti oli baby? Ono akuddiramu ebibuuzo bamuyitaani? Oluga. Oluga. Oluga, how are you? Fine. Wabadde ki omukono? Oluga ki ekikuluma? Gamba musujja. Agamba atya? Musujja. Naye nga musujja gwe gumuluma? Bosco olimba. Ono yaani? Dani. Dani ani eddala? Sacha. Dani Kisaache? Iye. Omaliriza kulya oba bakwongere? Tanyonga. Tebakwongera? Iye. Lwaki? Bosco gambe ki? Banyongere. So interesting. IBRAH Kasage manya gage era gakugamba nti tuli mu bato wano. Waliwo wano omukulu gwenjagala okubanga mpunzika naye then tulabe ekiddako. Naye nga nkugamba ali eyo abato bano look for the school. Tubanoonye tunoonye omusumba ono ky'oba osobodde kyonna obeere nga obaleetera. At the end of the day Katonda yajja okubanga atusasula input yaffe era nga ffe aba WOLOKOSO Exodus Muji tusinzira Kampala, Uganda, East Africa naye nga tutunulira abatutumufu mostly, but this is an exclusive interview yanjawulo nnyo bye tuze tukola. Reason being nti twafunye call yaba iexperience abasinzire Kampala, a non-governmental organization, ne batugamba nti baagala kuddukirira ssomero lino ninga baagala okubanga naffe tuba ne input ng'aba WOLOKOSO Exodus Muji era kwe kusalawo ne tubyambalira ne tujja mu bitundu byeno. Wano waliwo omukulu agenda okubanga atubuzaako. Sebo. Bakuyitaani? Bamuyitaani? Vise tayogera. Naye leero nga tayogedde kiki? Vise wabaala tayogera. Vise kale bye. Naye Vise tayogera. Okay, thank you so much. Bakuyitaani Sebo? My name is Kasuja Edwin. Kasuja, how old are you? I am in primary. Kasuja takubye embogo.
Mbuziza Kasujja alina emyaka emeka n'ambulira kibiina kye abeera mutuufu awo aba alina kuddamu atya? I am 6 years old or 12. Kasujja mukulu Kasujja osoma? Yes. Osoma kyakumeka? Kyakusatu. Byosoma bitegeera bulungi? All right, kale, see you guys. Bye. IBRAH Mukasage manya gange era nga mulungi atulaba nnyo gyosiza okubanga tulaba tukwanirizaako era stile akategetako tukyali mu run yaffe eya aba iExperience Foundation bavuddeyo okudduukirira essomero lino erimanyiddwa nga Real Hope Children Foundation Community School erisangibwa Ngandwe mu bitundu by'e Butambala era nga wano negatiddwako founder wa iExperience omukulu amanyiddwa nga Andrew Musoke kulugendo kwa ntunyumyamu dakika 2 kunya atubulire run eno yagenderedde muki era kyekiddako nkulamusiza mwami Andrew Mukasa. Andrew Musoke neyanza nnyo ssebo okumpa omukisa guno. Obulamu bugamba ki? Obulamu si tebugenze bubi ssebo embeera simbi. Well basically njala tutunulire run eno lwaki, why of all schools of all villages in Uganda of all places, why did you choose this place of all places? Fenge ekitongole ekya experience tulina omulamwa ogw'okubeera nga twagala okusomesa abantu okweyamba bo nga bo. Kati mu ngeri y'okweyamba bo nga bo nateekawo program gye bayita I Travel for Charity nti ndeeta abantu mbakuŋŋaanya mu luzungu kye bayita okumobilizinga. I mobilize people, volunteers, they come on ground ne balaba embeera. Yes tudonatinga naye travel zino zituyamba okumanya omuntu wa wansi ebintu byayitamu nti bwe tubimanya ffe nga organization tumanya engeri gye tukola ki gye tugenda obayambamu. Nze ng'omuntu nawaayo obulamu bwange bwonna ntandika okuyamba abantu kuba nze ndi mukubi wa mufaananyi ndi photographer naye I wanted to find a way how I can communicate to the world. Then I was doing personal charity nga nfuna savings zange nembeera nga ngabirako ku bantu naye nenjogerako lumu ne taata wange nangamba ogwo omutima gw'olina you can do something big. Nensalawo okubeera nga I go back and I sit and I make research nenkola nenfuna information emala okubeera nga nrunninga ekintu ekyokubeera nga it's voluntary based nti nkuŋŋaanya abantu bano mbazeemu omutima gw'okuyamba kuba kati eno ensi bwe yatuuka buli omu azza mu nsawo ye. Eno ensi buli omu azza mu nsawo ye, buli omu ayagala kufuna ye nga ye. Naye si kibi kubanga ensi bwetyo weeri kuba omuzungu agamba survival for the fittest. Omuntu akulaba yali agadde okumanya lwaki essomero lino in particular? Essomero lino tuliriko olwaleero kuba nayitibwa oba nakubirwa essimu omwami Isaac Rakatare kuba tubadde tukola eno program mu communities ez'enjawulo kuba what we are trying to do is we mobilize volunteers and we take them somewhere to donate or to do some charity, then they learn how to do personal charity when they go back home. That's what we're trying to do. Naitibwa mwami ono Pastor Isaac Rakatare nangamba nti ebintu bye bayitamu yes bafunye ku donations wano ne wali na yes betaaga okubeera nga babeera exposed tubawe ku buyambi nengamba yes kuba ekindeeta eno wansi nsooka nenzigyayo bwomu nenkola analysis nemmanya nti ebintu si bya bufere neneetuukirayo kuba ekintu kyange saagala ate nga mu ngeri yekiri nti kyakatandika kibeere nga kibeeramu ki obufere neneetuukirako nenambula era nenteeka ku mikutu gyange nengamba I call upon all volunteers to come and donate and learn difficulties or challenges facing this community as well. Kuba bwe tujja wano ku ssomero tugenda ne ku communities eziriraanyiganye ne tuziwa ekyokulya kubanga omuntu w'omuwa ku kyokulya n'omuwa ku by'okukozesa ewaka ajja kusumulukuka omanye ekibasumbuwa bo nga bo. Lastly nga tuwunzika musangibwawa in case someone wants to get in touch with you people? Ife tusangibwa Wandegea ku annex building era osobola omuntu asobola tufuna ku all our media pages oba ku namba y'essimu era mbadde nsaba era mbasaba mwenna nti come join us, donate with us, inspire and share because that's our motive.
njagala ffenna tukwatagane mu nsi muno tusobole okweyamba kuba obuyambi buli mu ffe abantu. Thank you. To abantu share with them the social platforms, social media, how people can reach you. Everyone can reach us on iExperience Foundation, Instagram, WhatsApp, Twitter, and our email is iexperiencefoundation@gmail. And we would like to get more people to join us. iExperience as in ngabo olaba wano, then the word Experience Foundation beranga overreachinga, that is their logo, beranga overreachinga okusobola okubanga obatuukirira nemberanga muchenjinga obulamu bw'abantu. Mwami Andrew Musoke, lastly obako obusembayo eri bannayuganda abakulaba across the whole world. Bannange bannayuganda bannange bonna abali eyo mbadde mbasaba tubeere n'omutima ogweyamba. Nze nganze omukubi w'ebifaananyi nva mu famire ennaku naye nagamba tetusobola kubeera nga tutambulira mu nnaku ffenna nensalawo neŋŋamba nti kankuŋŋaanye bannange tweyambe ffe ng'abantu. Mbadde nsaba yonna gy'oli ne oba totutuukiridde baako gw'oyamba ffenna tubonabona ng'abantu nti bw'oba ng'olina ky'olina tokikuumira mu nsawo baako bw'oyamba. Naye bw'owulira ng'omutima mulungi ng'olina omutima omulungi owulira oyagala gaba, please contact us, join us, let us inspire and share together. You can donate, you can join us as a member, and we would like to have you. Thank you very much. WOLOKOSO Exonosus Miji IBRAH Kasage manya gange njala kubanga mbasibulira wano nga nebaza timu gyenkoze nayo Idris Lukwagula Japan yourself, omukulu amanyidwa nga Kiza Clement big up on yourself, n'omukulu amanyidwa nga Daniel Mugoya big up on yourself, nga kwotadde na omukulu amanyidwa nga Tony Senabulya. Adam okuva mu Weli Travel nkutumiddeko muganda wange big up on yourself. Tukatagana omulundi oguddako mubeere bulungi mweraba.